gwolaba wano ye mutabani wa Muhoozi Kainerugaba. Tuula kweno video diversion ziwedde. Ku mukono guno ye Rachel Kente, if the name is pronounced right, muwala wa General akandanwaho Salimu Sale. Wansi wa mutabani wa Muhoozi ye jjajjaawe gwe bagamba nti yawonye. Eno ogenda jiwa obudde part 1 ne part 2 wano wennyini mu ddakiika ezitali nnyingi. Wansi wano nguteereddewo muwala wa General Kassim Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Then wakati ne nkuteerawo family ey'abasatu Museveni, General Sale ne bwana Muhoozi. Katula kweno video. General Muhoozi mu bikolwa byonna byakola, he's a family man. Musajja alina family. Agitira obudde ne bagenda ne baselebratinga amazaalibwa. Muwala wa General Salimu Sale akandonaho. She moves freely everywhere around town and she's a very jolly girl. Abaana bano babiri obalaba. I have no problem with them. Naye ate eno video egenda kwewuunyisa nti nze nyiza okuba ngenda kubalowoozaako okusinga abazadde ababazaala. Ono omulaba Musumba mu family ya General Museveni. Ojja kwebuuza lwaki ebiseera ebisinga akaaba nnyo. She cries a lot. Ngamba ono mukyala wa Odrick Lwabogo. Ono gwolaba wano wansi jajja wa baana bano babiri naye mulokole. Kati video etandise. General Museveni ne General Sale gattako bwana Muhoozi. Temulowoozezza ku biseera bya maaso. Mwenna basatu muli blinded by the comfort and the peace you see around yourselves today. Comfortably mu ngeri eri illusion mulowooza akagimu akakuba mwakamala. Abasigadde bisassalala tebagasa. Ngamba abaana babasigadde tebagasa. Abo mukanyuga mu makomera ne mukola buli kye mwagala. Abaana bamwe balivinga comfortable life on a taxpayer's money. You do everything freely because you believe mwakikuba mwakimala. And you convinced and it's going to be like this for the rest of the time to come. Kanumirirwa abaana bano. General Muhoozi Kainerugaba, 50 years from now, omwana ono simanyi obolowooza wa wagenda okubeera. The same applies to General akandanwaho Sale. Simanyi oba abaana ba Rachel Kente olowooza ku Uganda kika ki mwe bagenda okubeera. Nkimanyi ansa gy'olowoozaako. Okimanyi nti family yo yegenda okubanga eri mukulembeze for the rest of the life for eternity. Kubanga mwe mu history gwe mwasoma mwina rise and rise of everything. Kanjogereko n'abakulu bano basatu. General Kassim ngamba Yoweri Kaguta Museveni. Bino ebigambo ngenda bikuwerekereza. Mukazi wo wabanga yawonye ngamba maama Janet Museveni. Bwabanga yasimatuse kitwale nti Katonda yakuwadde omukisa. God gave you a second chance to do the right thing. Oleme kubeera selfish kwerowoozaako gwe ng'omuntu. Olowooze ku family tree yo yonna na buli muntu apozeesinga erinnya Kaguta n'omuntu ayina akalandira ku linnya Kaguta. General Sale, you have the biggest opportunity ever. Okubaako kyokola. Okulaba nga we all coexist in the country. Nabadde ndaba interview ya muwala ngamba General Sale. Rachel Kente. Yayogedde bulungi nti she has no problem living with people nga basupporting ebintu ebirala. Gwe musingi gwe ne muganda okwe mwajjira. Kyenda mwetaano nga nzaalibwa. Mwe mwaleta multi-party ono kwe mugaliridde abaana b'abantu bano bentadde mu screen okumala omwaka mulamba nga tebafuna trial. Ekisinga nno okwenyamiza okimanyi Jeno ngamba mwe bajeno basatu.
ono Alex Waiswa Mufumbiro mukyala yafa mwamubba akalulu mumugalidde for a year no trial Edi Mutwe musajja watu kinyozi ebaba mumugalidde omwaka mulamba without trial bano bonna benkutedde mu screen omusango gwe mubavunaana ye idea kwe mwayimirira nga muri myaka gyaffe nga mukyali bavubuka eya multi-party abantu we bagenda okwesalirawo kiki kye bakkiririzaamu politically, socially and economically. It was your idea nga mukyali bagezi nga ffe nga mulowoleza ku Uganda egenda tu benefiting nga ffenna olunaku olwaleero General Museveni myaka emikadde alabira ddala nga either yali mukyamu oba yali musiru to introduce democracy in this country. Senga ebintu bino mwali temubyagala mwali mutuleka mu movement system mweke nyini mwakkiriza ne muva mu movement system omugendo ne mukkiriza multi-party dispensation okuyingira mu ggwanga lya Uganda. Olunaku olwaleero abaana muba sibidde mubakoze ebikolobero mubambula mubakola buli ekya sitaani kyonna. And in your family you have a pastor Covenant something international. Mukyala wo General Yoweri Kaguta Museveni yabadde ayogera ku stand nga bwe yali ayagala okumutwala. At times I even wonder of the existence of the God. Nga we all serve the same God. You, the three of you, nothing nga fena tukiriza mu Katonda y'omu. I think that's where I even question religion. Sigwe mulama gwa video. Kanjimalirize bwenti. Bwe mubanga mwagala Uganda y'enkya. Enyumira abaana bano babiri. N'abalala besitadde wano kweno video. Abaana abazaalibwa abaana bammwe. Abaana abazaalibwa Baganda bammwe ne bajjajja babajjajja mmwe. Nga mwagala Uganda ffenna tunyumire. It's time you do the right thing. Ndowooza amongst the three of you, General Museveni, Muhoozi, ne General Sale. Video ngegwa kanjogereko ne General Sale. Because I believe you've done some good investment. Zolowooza nti zandiwangadde. Abaana bo bano ne bazenyumirizaamu. It's time you do the right thing. Okukitegeera nti olunaku n'olumu terugenda kukyanga we all agree on the same thing. Wadde nga tuli bannayuganda tugenda kubeera independent mu birowoozo, mu byobufuzi, mu economics tetugenda kubeerako ku same page. Obudde buno omutabani gwe muzaala General Muhoozi Kine Rugaba ye positioninganga ayagala okuforcinga buli muntu alowoozenga bw'alowooza akolenga bw'akola. I have very bad news. Munzikirize mbazze mu byafaayo. General Sale ne General Muhoozi ne General Museveni. History always punishes aitasonyiwa. Ekintu ekitasonyiwa bakiyita history. Nti buli kyokola leero bwo Katonda bw'akuvaamu n'otakitereeza in the due course. If you don't pay, someone else pays for you. Lino muli mu kuwola bbanja banywanyi bakadde baffe bakulu baffe ngamba mmwe bakitaffe ensigo gye muli mu kusiga olwaleero bino mbyogerera kweno video ng'eggwa. Tewali mwana ava mu layini ya Kaguta emyaka 2 okuva kati alisobola kuddayo kwetuuma linnya Kaguta alilivinga mu Uganda eyo peacefully and happily ku bintu bye mukoze abantu you people. General Sale, video li a bit emotional, but I believe and I think osobola okukola ekyobusajja bukulu. If you don't settle this nga mukyayina akakisa. Sweden Muhoozi gye yali wallahi bilaita llahi abaana b'abaana bammwe bonna nearly mugenda sindika family yammwe into an extinction. Eyo Uganda teri banyumira. Video njikoze mukyawulira nga mukyayina obusobozi. If you don't do the right thing, I swear to God, bwe mutasasulira bikolobero bye mukoze nga mmwe abazadde, wallahi someone else will pay. And guess who that person will be? We mutabeere ekomye wano Wallen.